Kwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Baganda bange mmwe abakoze omulimu ogw'amaanyi okusubscribinga ngenda mu maaso n'okubeebaza era ne mbakubiriza mukubirize ku bannammwe bagende mu maaso n'okusubscribinga ku channels zino ezigenda okuba nga zituleetera information agenda okuba nga ateekawo enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda gwe ampuliriza. Bw'oba ng'osubscribinze kitegeeza ogasseeko ettaffaali ddene mu nkyukakyuka ya ggwanga lyaffe Uganda gwe ali eyo. Kakati saagala kukulwisaayo, kitegeerekeka nti emabegako awo General Katumba Wamala yavaayo n'alangirira. Yavaayo tetumanyi oba ye yabirangirira naye byayitira ku mukutu gwa social media nga kiraga nti nno Minisita wa Transport General Katumba Wamala yavaayo n'asonga olunwe mu kizimbe kya National Unity Platform ku headquarters e Makerere e Kavule ng'agamba kisaanidde okuba nga kisengubwawo olw'ensonga nti baagala kugaziyamu mu luguudo. Ne twebuuza mu bizimbe byonna ebyetaaga okuba nga bisengulwa mu Kampala era balabyemu kya National Unity Platform. Ne twebuuza ensonga lwaki. Twabeerawo nga tutakula emitwe saako n'ekibiina ne bikisobola ne tunoonya General Katumba Wamala tusobole okuba nga tumubuuza akana n'akataano atubuulire ensonga nga bwe ziri entuufu. Yasooka kubulaabulamu ekiseera nga tumunoonya talabikako naye kyaddaaki twamaze ne tumugwako twagala nnyonnyola ensonga zino atunnyonnyole ddala ki ekituufu ekigenda mu maaso. Buzibu ki ne ku headquarters z'ekibiina? Buzibu ki obuliwo? Ekizimbe kiri mu kkubo tekiri mu kkubo kubanga ekizimbe kino kyazimbibwa ku pulaani nga kikubiddwako aba KCCA, aba Gundi, aba Yunula nabo baaliko nga basalawamu entotte ekizimbe kino osobola okuba nga kigenda nga kiplantingibwa awo. Kakati omuntu omu okuvaayo n'agamba nti nno ekitebe kino ekya National Unity Platform kiri mu kkubo era kyetaaga kudimolishingibwawo, aba beeyogerako tuba tetubitegeera. Kakati munnange weegutyo nno weegubadde. Naye nga ye General Katumba Wamala bwe twamuguddeko yavuddeyo n'ayogera ekituufu n'apostinga ne ku social media platforms ng'agamba ebyo ebyogerwa bamusibako matugambuzi kumuliisa ngo. Ye talootangako, taddangako awo n'alowooza na kulowooza wadde n'okusonga mu kizimbe kya National Unity Platform olugalo nti oba kirina akakyamu, nti oba kirina wadde n'ettaffaali oba wadde ne ka pavement akeetaaga okuba okuvaawo nti oba kaayingirako mu kkubo sikirowoozanga nako, era ebyo bye boogera bansibako matugambuzi kundiisango. Bw'atyo General Katumba Wamala waavuddeyo ne yeewozaako agambye nti mpulira ebyogerwa ku social media ku media platforms ez'enjawulo nti nga we nagamba ekitebe kya National Unity Platforms ekiri wali Makerere e Kavule kiri mu kkubo kyetaaga okuba nga kidemolishingibwawo okusobola okulaba nga bagaziya oluguudo. N'agamba ebyo bifu tayogerangako ku statement ng'eyo era baleme musibako matugambuzi kumuliisango. Bw'atyo bw'avuddeyo n'asambajja omukulu ono. Tannyonnyodde nnyo naye atunnyonnyoddeko n'agamba nti ebyo byonna bye boogera bya bwewussa si bituufu. Ye talina lukwe lusengula kizimbe kya National Unity Platform era talinaamu na kirowoozo era tabirootanga nako. Ebyokkola alina bingi nnyo, balekeraawo omusibako amatu g'embuzi okuba nga bamuliise ngo. Bw'atyo General Katumba Wamala Minisita wa Transport bw'atyo bw'avuddeyo n'ayogera n'awa abakulembeze ba National Unity Platform ekigambo kye saako n'abawagizi adde beeraliikiridde babadde atadde ku tension ne ku pressure ku panic ng'abafulatswetinze nti ekizimbe kya National Unity Platform kigenda kuba nga kisengulwawo okusobola okulaba nga bagaziya oluguudo. Bw'atyo bw'avuddeyo n'aclarifyinga n'agamba mwenna abacriticizing ensonga eno nti nagiteeka ku social media byakwewussa era byakunsibako matugambuzi kundiisango gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.
kutegeeza nti nno gwe atanakuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge, osharinge, okomentinge. Mbagala nnyo mujje mu comment section mwebuuze ddala omanye ebintu bino bitandika mu ŋŋambo ne wawunzika nga bakitadde mu nkola. Gavumenti yaffe eno nzibu nnyo ennaku zino. We bagikubira paasi weyagala okuteeka omupiira ate neyeemerako neyeekaza kuba juzi mwabiraba wano Richard Lumu yaleeta etteeka ly'okugyako leader of opposition abeere ng'alondebwa member wa parliament. Temwabiraba kyajjanga ekyokusaagirira okumanya gwe n'okulaba nga bakikubiddemu paasi awo nga kiringa kye baayagala edda. Kati oli ayinza okuva n'akoona ku kintu kumbe Abababulooni ensonga bagyagala dda ne batandika okuyitira awo ne bateekawo awo egundi. Kati ate n'ono abaakyogereko bakisibyeko bamuteekako akazito kuba abatalina ngeri kijajja kigamuga wakiyingidde. Kati nga Lumu yayingira ekintu yakiyingira talina wakivaamu. Bamugamba olina okkimalirizaga bannange wajje muntwala, naye Lumu alaba gye kimutwala ayagala okkibuukamu. Abasajja tebamuganya kkibuukamu, bamugamba olina okukimaliriza. Kakati baminisitaazi baffe mwegendereze nnyo kuba mulaba Mpuuga gye baamutwala gy'akomekkerera mulabayo. Kati kiba kyamagezi nnyo n'olabira ku banno nga ggwe tonnakola nsobi. So kutegeeza mukwano gwange webale kubeerako nnyo, webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo. Dani e Kenya ku Airways nkwagala nnyo, webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.